Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubali muslimu inna wa salamu TV. Mugeba lejo naje mukoze olwokuberanga mutulaba amanyanze Habib Ssemakula program ya feno eyabakyala abazira program yetwera mukadde waffe Sheikh Muhammad Golobi era tumaze kuberanga atwegatako wano kamusabe ababuzeeko sebo Sheikh kwaniriza. Alhamdulillahi alladhi kana bi'ibadihi basira wassalatu wassalamu ala man kana lil alamin bashiran wa nadhira Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe Sheikh Golobi mujeba Sheikh. Alhamdulillah. Sheikh obudde buno tufuna olwonna tugamba nti ensonga enkulu eyagambisa nti nogundi muzeyi n'agamba nti Muhammad Golobi genda wamulimu gundi obere osome eddiini noyigala n'obisoma ng'oba oli awo mulimu ekyekwese munda kyekyoga nti obeere omu mu abo abanaabeera abatono abanajjukiza nga abasinga kati lwotajjukiza oba muzeeyi omulyazi amaanyiza nga n'obuvunaanyizibwa obuvuddeko ate nga yava dda mu bulamu bw'ensi akyayagala agabane sadakatul jaariya gikole. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'enteekateeka eno gyatukolera nze ne munnange Sheikh Habib Ssemakula koze omugave okubeera nti tubeera mu studios eza Salam TV ne tubaako n'engeri gye tubatuusaako kubanga bw'obanga oli ku lutimbe lwozeera olaba oteekwa kuba mwegendereza nnyo olulimi lw'okozesa ne lubeera nga lubuna bulungi mu bantu ate ne batagira bati babadde bakola ki era nebalanga muzi nagamba mugundi mugende muzanye mugende mwebake kakati ku TV tetwagala baana kubagoba twagala basembere busembeze n'olwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala omukisa guno gwatuwa kubanga okwawukana nze twayawukana ne Sheikh ono ku mulundi ku lwokubiri lwali lwakubiri ekiro naye bwe tulabanga ate era tuzzeemu okusisinkana ekyo kikulu musajja ono abeera wala nange mbeera wala naye Allah n'atusisinkanya mutuddeeyo ekyo nno kikulu nnyo olwekyo Allah tumwebaza kati naawe wennyini kutira guno omwoyo gwange n'ogugwo Sheikh kikulu nnyo okubanga tutya nnyo mukama waffe kamuyitire ddala Katonda nanyini kututonda abantu kyetaaga njo tubamanyize ekigambo Katonda kino lwaki anti tuli mu Luganda tuba tusomesa twagala nnyo Oluganda lwe tuleete nnyo bategeere mu lulimi lwabwe n'olwekyo mbakuutira nga nange neekuutira ne mugamuga wange ono okubanga tutya nnyo Katonda yatutonda ate bwe tumala okubanga tumutidde twongereko ekigambo okumweraliikirira bwe tumala okumweraliikirira ate tumwegendereze mungoyo Katonda so nga tulina okumwagala ebyo byonna ebina bitutuusa okugonda ekyo nga kiwedde ate waliwo bino ebina Sheikh biruwate kubanga bwoddira ebina ebyo ebisoose n'ogattako bino ebina oba opointinze waliwo engenda okubalaga ojja kulaba nga waliwo equals kakati ebirala bye bino omusiraamu yenna gwatulaba ateekeddwa okubeera ng'ayina bino ebintu ebina biyinza okugaana naye fuba nnyo obisika obeere nabyo ekisooka aswedeko ngenda kuteeka mu Luganda munange ateeke mu Luzungu aswedeko amazima akati oluzungu kalunoonye naawe ali eyo nga bw'olunoonya obanga tugambye nti aswedeko amazima ekyokubiri al amaana mu Luganda kye bayita obwesigwa ekyokusatu al insaniya obuntu naye tujja kuteekayo obulamu tujja kwongerako obuntu bulamu omuntu alinaako obuntu mwetangisa munako obulamu of course ekyokuna aswaburu obugumiikiriza basi katugenda kuleeta mu Lungereza aswidi ku kino naawe otuyambako ebyo aswideko mu Lungereza tukiyite ki amazima tulina ebintu bingi waliwo omuntu okubeera truthful ajja kubeera kijja okubeera ekyo ate oluusi mutera okwongerako NES truthfulness
olaba kebongerako akasemba kaga nti nywereza ddala mazima ago oganywereza ddala truthfulness omuntu ow'amazima kakati ono abeera trustworthy tuliko wano nedda amaana oli tumuvuddeko trustworthy oba tuyinza okugamba honest kubanga oli bwagamba nti gamba nti oli w'amazima ate oyinza okulaba nga trust oyinza okusookulwawo nga tonnaba kukituukako naye nga so wali ogamba buga nti wa honest kitegeeza nti buli kintu okissawe kirina okubeera kakati honesty mutera okuteekako HONESTY ekyo kyeŋŋamba mukimalayo mutya honesty why bwejja katugireko wayo kigali nga kiri honest anti honest kitegeeza bwesigwa naye nze ntaddeko nga bwe nagaye nti al amaana honest with why okay kakati netugenda ku al insaniya eyo tujja kugiyita humility 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 obuntu bulamu bwe buntu bulamu buli alina obuntu bulamu sajja muntu mulamu otyo akati ane wabaawo ne aswabru ekiwandiika ekyo lwaki ekintu kino kyasembera obulwadde teri muntu mulamu nga mulwadde patience teri muntu agumiikiriza nga mulwadde buli kye bamugamba bamugamba nti mirundi esatu tokola booti tojja oti naaba ne ku sukaali n'ebyokulya ye patience nakozesa obugumiikiriza okutuusa lwatuuka ku kiri kyayagala kakati abano kye bava bagamba bannammwe bano omanye n'ensi eri mu anglophone English speaking countries kakati bagamba nti patience pays bugumiikiriza tebuvaamu bukuwa byoyagala kyekyo kyova olaba ogumiikiriza ku bulwadde omaliriza owonye n'omira bagambye ntokola n'okkiriza byonna ebiragiro n'obikkiriza omaliriza owonye patience pays alhamdulillah ensonga zino nnyo tuzigatta mu kunnya ziri kakati equals mpisa omuntu ono aba muntu mulungi nnyo nga muntu musajja mwogera mazima ayina obwesige ayina obuntu bulamu mugumiikiriza lwabeera wampisa nga nabiri bizze nabiri ebina bikomyewo birabe okutya Allah okumweraliikirira okumwegendereza n'okumwagala byonna bw'ogatta bino ebina wali omaliriza ng'ofunye empisa ziyingidde otyo kakati omuntu alina omunaano n'ebifunika omusiraamu ateekwa okulabikira mu kifaananyi eky'omuntu alina empisa buli lwoddayo emabega bwoti kankuleetereko tosobola era tekisoboka kubaawo kubeera ng'oli wa mpisa naye ng'ate toli wa mazima era wamaze zisuula omusajja wa mpisa nnyo ne omuteresa ekyo alina kyalabakaawo n'akireka omusajja gwotuganya nti wa mpisa kyezo tezisoboka kubaawo era tosobola kubeera mwesigwa nga tolina mpisa kankulage omusajja akuteresa nasanga ng'obikyankalanyiza n'akugambako nagambye biterese kati wesigwa nze anti toddangamu n'okubimpa kati gwe wanteresa byaki olaba empisa kubanga teyakoze eki obwesigwa tabuyina katasobola kuba na mpisa akyankalanirawo oli yanyumiriza nagamba nti alina omuntu mwana we amulabirira naye ade nga amukubira essimu gundi ng'essimu si yagirina mulala agikwata bwe yagikubira n'agikwata namugamba nti naye essimu lwaki ogigabagamba njala kwogera naawe mbadde essimu yange bwe yamuzeemu naga nti obusongo bwankutte nga omwana mukolere ki kati wali mpisa akati ekyokusatu obuntu bulamu ddala Sheikh omuntu asobola okubeera nga talina mpisa n'aba muntu mulamu kisoboka n'akatono
ekisembayo asabru omuntu tasobola kubeera na mpisa nga si mugumiikiriza buli kintu ajja kukipakukiramu buli kimu talina mpisa kakati ziri empisa ezo kyensonga lwaki bakyala basahaba sibe mubayita bekulumulula ne bagenda ne bayingira ekimu kisewa Aisha nga bamaze omusaba ne bamugamba nti kaifa kana khuluqu annabi sallallahu alaihi wasallam lwaki mu byonna babuuza ne Isaayi mpisa ze lwaki babuuza mpisa ne baleka ebirala byonna kubanga bwe baba nazo ebirala bajja kubifuna kaifa kana khuluqu nabii sallallahu alaihi wasallam fa ajabat nakola ki n'abanukula naga nti kana khuluquhu alquran kati gwatayina mpisa teweerowooza nti Qur'ani asobola okuba omukulembezeewo tekisoboka empisa zana bikyali ki alquran ate ono ye imaamuna tugobererayo Qur'ani kati atalina mpisa Qur'ani tolina eno tesobola kuba ejja kugamba ejja kugamba owakanye oyogere ebibyo awo nawe Katonda kati ekyo yakikolera kankuwa ekyokulabirako mukama waffe yalamula dda n'agamba nti bwe mbanga nze ndi muwala nga gw'oli mulenzi kitaffe n'atuzaala n'agaba wano yagamba atya bwe nfuna ebitaano nze omulenzi nze omuwala gwoba ofuna 10 naye kati atalina mpisa bino byonna ateekwa kubiwaka ffe twena tuli baana totubuulira ebyo si yatuzaala njawulo ki kyogamba kakati gyalumbuulire katende si yatuzaala omuntu omwana nga abadde talina mpisa mwana muwala amanyi imaamu yalaga dda n'agamba nti omulenzi afuna kiramba omwana afuna kitundu tabikkiriza omwana tasobola lwaki oli atwala ekinene kyonna katende yatuzaala kakati eno Qur'ani yonna ekulagirira mpisa kubanga ayogera ali waggulu kakati buli kyayogera kiba kyekyo bw'okikubako ekifuba toli wampisa kati bali kye bava bagenda wali bamubuuze babe beegendereza batambule batya tebabuuza ku kirala kyonna babuuza mpisa zaali ziti empisa ze otyo ne baba bifaaringa wano ekitegeeza ng'oyagala okuba n'empisa kkiriza buli kyonna ono kyakola ki kyagamba neeno omukyalo oyo ali mugezi nnyo Allah amusaasire kubanga yandiga nti nabbi yakolanga kino yakolanga empisa ze Qur'ani nga tayagala kubamenya kati bwegenda osome Qur'ani kyegamba ye kye yali olwo yali atusindika wano nti bwe tunadda wano tewali kijja kutulema kuba buli kimu tujja kukikolera mu mpisa n'omukyalo omuzira singa oli azze buze nti ne mwami wo ensonga ajja nti munange teyeetaasanya okuwetetegula nnyo ye mukyalo omuzira songa busonzi wali ogaye nti baze wano nti empisa ze tekulane kale nayinza okugira busiraamu nga nti nze obusiraamu kyebugamba kyatambulirako olwo aba amaze okukuwa bino ebina bibaddiremu tugende mu maaso nti musajja wa mazima musajja mwesigwa otyo muntu mulamu otyo ate mugumiikiriza Allahu ebyo bikulu nnyo buli musiraamu ateekwa okubeera bwatyo kasita bikubulamu ng'omanya nti ejjana togiteebyemu kuba awo wonna oteeba mu jjana tweyanziza osobola kusala mu TV tuyiteeyo okwejjukanya nti ebintu bino biranga ebitono naye bw'onaatubeera ng'olwaliro okuttemu n'ogaa nti kanywere ku mazima n'ogaa kambeera omuntu mulamu kambeera omwesigwa n'ogumiikiriza kambinywezi kigambo kikulu nnyo olwo ntyoka tugenda eri abakyala abazira anti era Sheikh puroguramu bakyala anti era abakyala bebasinga okiwakanya kino totubuulira ebyo tobireeta kati buli kyomugamba balina engeri kikubako ekyekifuba bwekidda mbino nti munange wandi ebikiridde nteeka naawe ono mwana akyali muto tannafuna musajja naye omuzira ate ze empisa obuzira butambulira wamu n'empisa tosobola kuba muzira nga tolina mpisa tolina mazima ugandi muzira tosobola naye eri abazira gamba tuli ku bazira ba busiraamu eriyo ennaku z'abazira
nengeza okuba nga bazira si bampisa nga bye bakola nga si bantu balamu nga bye bakola si bya buntu anti era kyewava bakugamba nti teri mpisa teri kigambo kyojja kwatula ogambe nti gundi wa mpisa mbi empisa zolede ziba zokka empisa emize basi teri muze mulungi otyo era teba mpisa mbi empisa tugenze washiyamu oba muyite Elizabeth mukyala wa Zakariya alayhi salam nga twatambula omundi ogwayita abantu bano engeri gye baalaga obuzira bwabwe n'obukkiriza bwabwe ne bazaala omwana waabwe gwe bazaala naye twatuna mu kigambo ky'engeri ya taata engeri gye yasobola okukuzaamu omwana okuva mu kumusabira n'abeera omwana omulungi omwana ayegombesa nga twatuna nti abazadde bangi tugayaala mu nsonga eyo nti ina atafaayo era agenda okukana nga kyafunyeemu era anti agamba nti ai atula kusala mu TV kyagamba nti abakyala bano abazira abakyala bano abazira abazadde at times tebagayaala obugayaavu bwabwe bwe buleeta abaana oluusi obutavaamu kirungi anti yagamba buge nti ai Allah nkusaba ompe ezzadde n'atayongerako eddungi ngusaba ompe omwana kusaba ompe obuwangaazi n'okomaawo bwokka n'owangaala ensi nekkubiraawo nekkuba era n'otawaana nnyo naye ng'olina kigambo kimu kyokka kyeweyalidde bulungi kakati kyetwava tulaba nti omukyalo ono Ashiyau yalira bulungi Yahya era endere eyo engeri Ashiyau gye yaliramu omwana Ashiyau yasembezanga mutabani w'oyo Yahya n'abaako n'ebigambo senga abazadde omukyala azza omwana bw'ati mu kasonda tugambe mu kasonda n'abaako byamugamba nga maatha aye ne taata bwajja nga buli omu bamubulirira nga buli omu amubulirira yekka ono omwana atunuulira ebigambo ebyayogeddwa Ssemakula n'atunulira n'ebigambo ebyayogeddwa Nashimu basi n'agatta bw'ati akula bulungi nnyo kuba buli omwagala obimugambira awamu nga mwenna muleeta muyinza okuleeta ebigambo ne bijja byawukana so nga bw'omugamba akwata ng'oli wekka noono n'omugamba n'akwata kuba akafaananyi ng'abazadde ono abadde agamba omwana ekintu ate gwe n'oleetawo ekirala omwana kati ntwale kiruwa kati gundi egendo ndeetera ekikopo wamma sooka ondeetera ebbaafu ngaddawo mu makkati nga bimusobera taata agambye ne maama akozaaki agambye kati omwana gwe munaanera obulungi the moment bw'olaba nga Ssemakula alina kyamugambye agambye nti genda oleeta ebbaafu kamala okuleeta ebbaafu kakati be bali abazadde ababiri Zakariya ne Ashiyau bombi baagenda ne bateeba mu nsonga enkulu taata ono n'agamba Yahya nti mwana wange tye beera ng'okimanyi nti amaziga omuntu g'akaaba nga babadde bakoonye ku nsonga yonna ekwatagana ku Allah ge gajjawo ejjigi eriri wakati w'omuliro n'ejjana Allah nayogerwako n'oyunguka amaziga noyunguka amaziga wadde ng'omulembe si gwakkaaba maziga guno si gwakkaaba nnyo maziga naye gwe n'okisembeza kasokera omulimu katono nnyo tujja kudda Sheikh otunyonnyole lwaki guno oguva mu egyo egyokkaaba amaziga si mweteefuteefu kuba tegwagala jjana tovaawo sigala naffe tukomawo